Abatulaba wano ku Dr. Kwef YouTube channel Dr. Kwef official. Olunaku olwaleero nsazeeko tugendeko mu diaspora tubeeko ekintu kye tupiikingayo tubeeko ebyokuyiga ne bannaffe bali mu diaspora babeeko ekyokuyiga na butya bayinza okutambuzaamu obulamu bwabwe. Ensonga lwaki nanoonyeza ku bakulu bano mu ggwanga erya Bungereza tubeeko topiki gye twogerako ebiseera ebisinga omuntu twogera ku byobufuzi twogera ku bulamu obwa bulijjo naye ate waliyo n'obulamu obw'omwoyo. Y'ensonga lwaki nasazeewo nnoonya abakulu bano asogwa tulaba ku Dr. Kwef official nsaba ogoberera vidiyo eno egenda kukuyamba nnyo naddala gwali mu diaspora naawe yasigala wano ku Kyaddondo nga batukiyita. Bakama bange nsanyusa obbalaba Nafisanso okulaba ssebo. Nakusinkana ssebo, yes. Nsaba nga ntandika ne mukulu Alex tweyanjulire abatulaba. Erinnya eryange nze Reverend Alex Mutyaba ndi omuweereza okuva mu St. Mark's Kennington era gye mpeereza nga omuweereza atendekebwa. Naakabuliwa omwaka gumu oguyise ate mu wiiki nga bbiri emabega nayawuliddwa okufuuka omusumba omujjuvu. Ku bitonotono ebinkwatako nakulira Uganda. Nave Uganda kati myaka giringa 22 egiyise. What? Era natandika Alex bakuzaala wa? Banzaala Mengaawo, Mengo Hill. Okuva ku Queens Road n'oyambako katono awe banzaalira. Naye nasooka kukulira nakulira wasengange Kakiri eyo Nakyerongosa. Ebusujja kale Ebusujja kukyalo Busujja bwe nakulira wasengange. Navaayo ekyanjja mu kyalo eyo lwali lutalo. Lutalo kinana mu 382 nenvaayo olw'okulwana twali wakati mu Royal Zone nenzira mu Kampala. Nenzire Mengaawo nasomera mu masomero aga Makerere University Primary School natambulawo kagere okuva Mengo wali okugenda ku ssomero wali kumpi. Kati wenvaawo nengenda Kampala High nensomerawo O-level yange ate nenvaawo nengenda ku St. Francis SS nali wakugenda Old Kampala olwokuba ndi muzeeyi wange yafa nga nkyali muto akasente tekaaliwo bulungi. Ekifo kyange ekyo nenkifirwa ku abaali bantimbye nga ngenda kukola mathematics economic ne geography ku A-level. Naye nenkolera St. Francis Mengaawo. Kitegeeza mu bintu bya sciences oli mulala nnyo. Okusinga kubala. Okusinga kubala kati wenvaawo saasobola genda ku Makerere direct nengenda e Kabale. Nsomerayo business studies. Ate 93 awo obudde mu ssomero noonyeza ku mugibuze nengenda ntandika okusomesa awo mu St. Mary's Elungujja. Kati ate wentandikira okusoma SCCA. Indako St. Mary's Elungujja wano nga okyamidde ku Lubiri secondary n'okuva ku Lubiri awo n'okkirako katono awo. Ekkubo erigenda ne ligwa eri wansi yali Vice President Sekandi. Eriyitamu ne ligwa Kosovo. Kyekyo awo nnyini. Kitegedde St. Mary's. Bwe twasomera awo twalina abavubuka baali essomero lyali ly'amaanyi eryo kubanga ontunulira bye twasomesa nabo yo bali kati. Era n'abaana be twasomesa balina enjawulo nnene. Abasomesa abasinga baavanga ku Lubiri abamu bava waliwo eyava St. Mary's Kisubi. Kale essomero liba ly'amaanyi nnyo. Mwaka ki ogwo? 95 paka mu 2000 kati nze nvaawo 2022 okujja e Bungereza. Naye mu kiseera ekyo nga mmaliriza awo nalina omukyala gwe nasanga ku kkubo ng'atambula. Enjogerako ye nannyamba sijja kumala history yonna nga bweri nti nampa oconnecting okulaba nga nsoma course eya SCCA Associated Chartered Certified Accountants. Omukyala oyo tandika okwogera naye nakkiriza okunsasulira fees nentandika okusoma SCC correspondence.
kati wenjijaawo mu 2002 nenjija nga njija okumaliriza SCCA nga mbuzayo empapula 3 nenyingira Bungereza. Naye mu kyonna kiki kyenyala okujjayo nti Katonda yalinga nange kubanga ngeri gye nakyanga omukyalo oyo ku kkubo mwana akasente ke twafunanga ali mu kusomesa kalinga Katonda. Naye omukyalo oyo yannyamba okulanga nsasulira SCCA nengamba ki kyenyinza okukola okumuweereza. Kati nali nsomyeko mu Bible College yali aba mission yali Bungereza bali bava America Greater Grace World Outreach nenyiga Katonda yani ekisa kya Katonda kyeki newe nalaba olugendo lwange ngalane Katonda abadde ku side yange nengamba nina okukola ki okumuweereza. Kampala naweerezangako mu kanisa bwetyo naddala St James Membo Kisenyi wendasabiranga nga mbulirako ebiseera naye natuuka wano nga kikyendisasula Mukama nga olw'ebirungi byankoledde nga kanyingire ki kanyingire okuweereza. Kati wenatuuka wano 2002-2004 maze okusoma kozere masters mu accounting naye nga ndaba waliwo ekinsika nina okuba nga ndi muki muweereza. Kati ne bangamba waliwo okusinza mu Luganda naye olw'okuba nali nakajja ebinkwataganya bingi deno deeri nenkyalayokko nendaba okuyayaana kw'Abakristaayo abali ku Bulaaya buno engeri gye baagalamu okusinza batambula miles. Kati nange neŋŋamba nja kubeegattako n'olw'okuba nti ebyenkwata byali bingi sayigatta nnyo mu kusinza okwo okutandikwa paka nga mmaze okufuuka omubuulizi mu kyaki obinga mu 2012 nga nfunye license yange netandika okusinza mu Luganda okukwegattako. Katono nnyo eno nga tonnava Uganda yo gwe n'eddiini mwali mukwatagana mutya? Eddiini nali njagala era nga bwe nagala nabuulirangako mu Kisenyi awo naye era nembeerako ne mu kwaya Good Samaritan kwaya Modern Crossers kwaya ezo ziri mu Mengo Kisenyi kati ne Glorious kati twali nengezaako okuyimba naye ng'eddoboozi lyange siri lyawe eddungi neŋŋamba kati Mukama alabika mpitidde wantu walala nenkita naye naweerezanga era njukira waliwo nayagalanga nnyo okusamba omupiira era nalimanja kuba musambi wa kapiira naye ebiseera byogenda mu kanisa n'okusamba omupiira nga oluusi bijira kati waliwo nali ngenda kutula sini ey'omukaaga awo nga ndabanga abivuddeko naye neŋŋamba nalina ogenda okukola ki okunzisaako emikono nenziramu ekikyo kyansika okuddayo mu kanisa aye we nagenda ku college nenesalako okusamba omupiira naye ndaba nenzira mu kanisa era wenava ku college 95 netandika okuweereza mu kanisa kuweereza kubuulira kulidinga English service mu St James kale nekinyamba naye olw'okuba nti olugendo lwange lubadde nti lulimu Katonda nga waliwo byenfunye obutaba namaanyi ga Katonda tekyandisobose nalaba nti nina okukolawo ekyenjawulo okumuweereza. Nga katono nnyo ng'osimbye wakati atulaba tuli ku Dr. Kwefu Official tugezaako kuba ttooki mu kubuulira wamu n'okusinza mu Luganda nga tususse ensalo za Uganda. Reverend Enoch Kiyaga sooka obuze ku batulaba. Abatulaba mwenna balamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ssebo naawe Dr. Kwefu nkwebaza olw'enteekateeka eno ey'okuteekawo empuliziganya etugatta ne bannaffe bwe twogera olulimi olumu ate bwe tusibuka e Uganda. Olugendo lutya atulaba sooka omubuuliremu ku lugendo ova atya Uganda osale embeera yo we yali e Uganda nga tetunatuka kusala kugenda Bungereza. Amannya gange Reverend Enoch Kiyaga Mayanja nga mpangaalira wano mu kibuga eky'e Manchester era nga nze musumba omubeezi w'ekkanisa eya All Saints Church wano e Manchester naye ate nga nze omutandisi ow'ekkanisa y'okusinza mu Luganda wano e Manchester emazeewo emyaka 10 tutambuza mwaka gwa 10
nga tusinza mu Luganda. Bannaffe ab'eranda ne baali batandika dda naffe twafuna inspiration ne tutandika kati tutambuza omwaka ogw'ekkumi. Uganda ne wana ebbanga lyonna mbadde munnamawulire. Nakolanga Uganda bakuzaalawa? Kati biwanvu mu ebyange kubanga kaŋŋambe nsibuka Bulemeezi ekikomawo obulenzi. Ate nga nayo ne jjajjange Essemuto Kakonde yakidde omugenzi. Kakati okuzaalibwa kwange wenkugambye nti biwanvu. Nazaalibwa mu nnyumba y'obwawule. Taata wange yali mwawule, yali muweereza. So nga tetulina nnyumba eri permanent nga tutambula okusinziira omulabizi w'abatusindise. Era nze okutandika okutegeera ebiri ku nsi nga tuli mu nju y'omusumba ey'Ekiteegomba parish awo okyamira Kasangati. Era eyo gye ntwalanga gundi my first home. Kakati bwe twava awo ne tutandika okutambula mu busumba obw'enjawulo, ne tugendako Ekira, ne tuva Ekira ne tugendako Eggayaaza. Ate era Eggayaaza nga yewaali n'amaka gaffe, ne tuva Eggayaaza ne tugenda Ebunnamwaya. Katono nnyo wano wonna atulaba njala tumusigire ekifaananyi. Bwe babakyusa taata wo ne bamukyusa baga bagenda mujja mu busumba buno bamuteekemu. G'okusoma kwo okubeera kuyimiridde kutya? Weebale nnyo ekibuuzo ekyo. Nze nasomera mu masomero mangi olw'enkyukakyuka ezo. Kubanga taata gye baamusindikanga ng'afuba n'anoonya essomero eddungi mu kitundu ekyo. Ate nange n'ensomero omwo. Era amasomero agamu nagamalamu omwaka gumu ng'Ekira primary namala omwaka gumu kuba taata wange yamala omwaka gumu. Ne babakyusa? Ne batukyusa. Eggayaaza Kadongo nasomeramu myaka 2 kubanga twamalayo emyaka 2 mu busumba. Ekiteegomba gye natandikira nayo nasomerayo okuva mu Nassale ndowooza emyaka nga 3. Kati ne mmalira primary nagimala Kitebi Primary School. Ng'olwo taata wange olwaweereza Bunnamwaya nga ntambula okuva Bunnamwaya okujja Ekitebi. Kakati secondary nasomera Mmengo. Naye nga O-level nagisomera Mmengo naye nga okusooka natandika Mmengo senior nga nva Bunnamwaya nga ntambula. Nempita Kabuusu awo. Ne tuyita mu Lubaga omwo. Ne tujjawo Bulange ne tuyoka tugende Mmengo. Amagenda n'amadda. Nga tuva Bunnamwaya. Naye wakati awo mu kusoma Mmengo ate taata ne bamukyusa ne bamutwala Nansana parish. Kakati Nansana era nga tutambula ku koolaasi okwo. Awo ne musala era ne mugenda naye Nansana. Ye naye olugendo lwali luzibu kubanga Nansana olw'okuba waaliwo koolaasi nga ayitako emmotoka. Kati nga kizibu okutambula naye nga tubeera ku luguudo olwo n'ofunayo wakagaali n'akutwala n'emmotoka ez'obwereere kubanga twavanga Mmengo awo ne tujja Naakulabye nga tulinda abazira kisa. Abasobola abagenda Nansana bayinza tutwala naye ng'oluusi bwe tulemererwa nga nali kavuka katono nga ku kameeme nzijjaako akatakisi nga twegayira abatakisi nga bw'oba olemereddwa kale kati ziri emmotoka ze muyimiriza Kibbabaana temumutyako kuba ebiseera ebyo waliwo Kibbabaana. Tekyali ndoza kyaliwo naye bw'obeera omwavu obeera ne alternative ntono nnyo. Kubanga nze taata wange yasasulanga fees mu budde naye ng'ebyentambula ebyendya pocket money ebyo kantini kana akajanja kaffe ketuliko akavaani. No. Kakati gw'olaba engeri gy'otuuse mu ssomero gw'olaba engeri gy'okomyewo ezo kantini nga teziri mu budgeti. Kati kyembuuza ogambye mwalina amaka mbadde ndowooza nti amaka gali abalekawo nga famire ye n'agenda gye baba bamusindise nemwe nga mulinamu mu stationinze ate amaka mwagakola mutya? Twalina ennyumba Eggayaaza awo. Naye nga tubeera mu nnyumba z'abuweereza nga kwegamba nga tulimirawo. Yalinako n'obuzigo obwo nga
kusulako abasomesa abapangisa naye nga ffe twatambula nga tubeera mu nnyumba ya musumba ne famire yonna so ekkanisa nga gye bamutuma gye tubeera ate nga bwe tutuuka eyo newankubadde ye yali omuwandiiko okuweereza mu kkanisa naye nga famire ffenna tuweereza mama wange yaweerezanga era nze obuweereza bwange bwatandikira mu kukuba ngoma ddama lyakusigudde kabo kajjudde nga bwe natandikira obuweereza bwange nga nina emyaka 5 nga mpita abakristaayo okujja okusaba era na wano bwe twatuuse wano nga njawuddwa era twakubye eŋŋoma okujjukira olugendo lwange gye lwatandikira twakubye eŋŋoma wano ebungereza ssebo ddama lyakusigudde ne kabo kajjudde okujjukira olugendo lwange gye lwatandikira HSC ogisomeddewa nasomera Lubiri secondary mu HSC era nga tuli Mperere mu busumba bw'Emperere era nga ntambula n'enzija n'empita nakulabyawo n'enzija n'empita ku Balintuma n'enzija awo Wakaliga n'enyambuka Lubiri ate n'enzirayo era Mperere naye Katonda nansaasira n'empita ogenda e Makerere twali abayizi 7 abayita ku mwaka ogwo ebiseera ebyo nga tewali private sponsorship nga tulwanira ebifo 2,000 ebya gavumenti e Makerere mu ggwanga lyonna Katonda nampikako obusubi nemba omu kwabo 7 abayita out of 250 Lubiri ogenda ku gavumenti kwanze nali nkimanyi nti tata wange talina sente za kusasula fees zeyongerayo kati boterwa nabo nga max gye zintwala gye ŋŋenda kale oba olyawo ekyo nakyo kyannyamba okubeera nti nteekamu amaanyi mu nkola eyakajja obunaku keemanyi era bwe nagenda e Makerere it was a turning point in my life era lwe nasooka n'okuva awaka okusulako mu kisulo nga nsula mu Northcote Hall e Makerere kwanze nasomeranga nalidde scholar all throughout tufaanagana otyo kati naye my first boarding school was Northcote Hall e Makerere nga bampadde ku government kakati naye mu bufunze nga tukomyewo eno gye twakonectinze nti nga bwe nnyumiza olugendo lwa tata wange olwo lwalimu okubonaabona kungi ebintu by'okusenguka ebyo buli we mugenda nga mutandika buto nga tata wange baali very hard working my parents nga tugenda ne tusanga obusumba ate ffe twalina omukisa ogutali mulungi nga buli we tugenda omwawula abaddewo abali talima ekkanisa ng'ebeera n'ettaka naye nga ffe bwe tutuuka omwawula abali talima naye nga gye tuba tulekayo mmere emuba temunnagikungula yadde ogijjamu ne bagamba basenze era abajjanga okututikkirako nga bagamba naye mwawule ng'alese emmere ebitooke bikyali bito mwoga akyali muto naye ne mugenda we mujje mugenze ate ne musanga ensiko endala kaakati nze ndi mukugu nnyo mu kusambula ebisambu kubanga twasanganga nsiko ate ng'emmere tulima nnime gye tulya kati nga tulina okulima era na wano e Bungereza kati nnima nafuna akalimiro kange nnima naye ng'okulima okwo kwava eri kusambula bisambu naye kyenjagala okutuukako nti twabonaabona nnyo mu bwawule nze ne buntama nakula ndaba tata wange abonaabonera mu bwawule ate nga naffe tubonaabona as a family era nentandika okukola okwewera nti n'okukola oluko obutabeera mwawule nga taata wange katono nnyo gwosobola okulaba osobola mu biseera biri okulaba ng'eyali abonaabona naye bw'okuze bw'okubamu ttooki ye yali mu kweyagala waliwo abantu boolaba ng'alinga abonaabona naye nga ye agamba wano ze tisiina buzibu naye mwe abamulaba we mulaba nga abonaabona anti nga bwe ngane twaweerezanga as a family nange nali muweereza newankubadde nali sisasulwa naye as a family twabonaabona nnyo olwa transfers ezo ze baakolanga
ate nga buli tugenda tutandika butandisi mubanga abasetolinze bwe muti ne babajjawo ne muddamu ne mutandika so obulamu obwo nze maze kujja there was nothing like stability. There was nothing like stability. Naye lumu kinyumya nnyo twali tusenguka nga tuva e Bunnamwaya nga tugenda mu Busumba buli awo ndoza bwebbira naye twagenda okutuukayo nga ennyumba y'Omusumba teri available naye nga tusenguse nga baddiranga loolezi ez'essomero tata ez'Emmengo Kisubi amasomero ago galina Gabuddo galina nga tata zibikajjeze z'abayindi. Yes, kati nga kyake ezipangisa oba yazipangisanga oba baziwanga bwe ne zijja ne zisengula abaawule. Kati nga ffe tuddira ebintu byaffe byonna obuliri byonna ne bigenda ku loole eyo. Kwalingako ettundubaali enkuba bwe bwetonnye. Naffe abaana ne tugenda kati abazadde baffe baafunanga oba omukristaayo n'abateeka mu kabangali oba mu motoka ey'obuyonjo newerekera kati naye bone babeera mu VIP mwe ne mubeera eno mu kabulijjo ffe nga tubeere eno mabega ku loole naye ku olwo twali tutandise okulunda enkoko e Bunnamwaya kati mu kusenguka nga tulina okusenguka n'enkoko ezo ezibika amagye ezaleeya naye nga gye tugenda tetumanyi zigenda kubeera wa. Temwasobola kukolanga save kulamaya gye mulaga? Abalabiriza ebiseera ebyo nga bakyusa ku short notice. Naye ne bw'oba okoze save era bwe waba tewali kiyumba kya nkoko teri olina kukizimba ng'otuuseeyo. Kati mwagenda okutuuka? Kati tuva e Bunnamwaya tuli ku loole tulina enkoko enkuba yakuba ffe tutuuka ebbira walina okubeera ng'enju y'omwawule teriiwo. Kati naye ebiseera ebyo nga tewali social media tewali gundi communication ng'eri modern kati. Kati nga tulina tubawunsi nzolo gye batutumye tata gye bamutumye otulina okugenda kati Namirembe omulabirizi adde mwatu deploying kwolwo mwatuuka eri nga teri nnyumba. Yes. Ebintu tebivudde ku mmotoka ne mugala tuvuge tugende Namirembe batufulire tulage wali ennyumba. Nga mwino yes nga mwina genda omulabizi yatuma kati nga mwina okugenda physical ne mugala nti eri teri nnyumba tusalira amagezi. Katugenda okutuuka e Namirembe Bishop Kawumanga gyali ayambadde gandula lye bulungi. Wanga olunaku lw'ekusenguka ndowooza yabeerangawo to handle such crisis. Ng'abeera waawo nga naye mumala kugendayo. Kati ne tugenda mu maka ge ne tumusangayo bulungi tukubye tujjojo badde. Atutuma awalala. Era yatuweerawo ebbaluwa ate baatumiranga mu bbaluwa kati nga bagiwandiikawo mangu. Ne tuuka ne tata ne bamukwasa ebbaluwa nti kati tukutumye Nansana. Ebbira waganye ekiro ekyo kyennyini kati mugende Nansana. Misana sawa ndowooza nka 10 eyo. Abaavudde nga tugenda Nansana. Naye mu mbeera eyo nemba mu motoka nga ntintima bwenti. Nali nsoma Mmengo senior yawo nga ndi mu secondary ndowooza senior nga ali 1 oba 2. Kati Bishop Kawuma n'avaayo n'andaba. Nampita n'angamba mutabani jangu wano. Nankwata ku mutwe bw'ati. N'angamba olabye obwawule bwe bubonyabonya. Oteekwa okubeera omwawule. Allo omusajja gwe bakigamba yalayira dda. Awe ntandika okulayira. Nti tekijja kusoboka. Awe ntandika oganti gundi Bishop namukongozanga nga nti osaaga sigenda kufuuka mwawule. Sijja kubeera mu bintu byakubonaabona bwe biti. Naye ne tuva naye abamanyi kati ebyawandiikibwa fast forward baba abalengere wala bagamba that was the day he was ordained to be a priest. Naye bitwama tugende Nansana ne tutuuka Nansana ng'ennyumba bakyazimba nzimba ey'omwawule nga tewali kiyumba kya nkoko enkoko ne tuziteka mu kisenge ekimu ennyumba nga terina gundi terina seminti envunza zaatulumira Nansana awo. Naye nga just mu bufunze ebyo lugero lwange olwo nti nze mbadde neewala okuweereza Mukama ng'omwawule
naye byawandiika bigamba gy'okoma okwewala Mukama okumuweereza gy'okoma okumusemberera. Okay, abatulaba tuli ku Dr. Kwef Official ye YouTube channel kwe tuli mu nsonga za mwoyo abasajja emboozi gye banyumiza ndowooza buli muntu ndowooza yakuzaalibwa myaka egyo ng'oggyeko bana bafa bali mu kukaabya akajanja ffenna bwe kuba kutambuza bigere nze olugendo oluwanvu twabeeranga Wakaliga nga tutambuza bigere nga tusomera Busega ku Mount Carmel Primary School ku Eklezia y'Abakatuliki nga bwe tusomera. So olugendo mu buto olabanga olumpi olw'ensonga muba n'amaanyi naye mu bukulu ogamba kyali kitya wano. Then okubuulira enjiri ne tukutandika nga tuli bato. Actually bantu batono abamanyi nti ndi mubuulizi wa njiri nga oggyeko bino ebyamawulire n'ebiringa ebyo okuva ndowooza nga kyendanga mu mwenda eyo nga tuli bato paka eno gye tukuze tuzze tubuulira enjiri. So mukulu Alex bw'otuuka e Bungereza omaze okukwatagana n'omukyala kuyambyeko okusoma ebintu bya accounting, kakati osala otya okugenda e Bungereza obulamu obusanga otya kuba ekizibu kye tuyina bantu bangi bakaluubirirwa era Katonda bamuleka awe basalira. Kati wenjagala okumanya gwogenda otya ne Katonda onoofubutuka naye e Kampala n'ogenda naye e London then n'otandika obulamu. Kati nga bwe nga yogeddeko njala kutaka katono nnyo gwogambye okutambula ogenda ku ssomero era waliwe bakwatiranga abantu. Kati twali tukimanyi obuzibu obwo obwaliwo njujukira nga maama ngamba olina okudduka nga antambuza okuva ali n'ansaza oluguudo lwa Bululu ku Bulwawo. Kati nze netandika okuyita mu Kivulu katwe kinyolo biki naye mu kiseera ekyo babbiranga abaana nga nina kuyita ku Mainde Wandegeya naye nga nfubutuka ne wompenyako bwe kisobola kuwuliza muntu na nfubutuka paka ku bbiri oluva mu ssomero bwe olufuluma gate y'essomero n'okufuluma kudda n'olweggulo nga kale okutambula ate ne we natandika okusomesa ku Lubiri nga nagaya abaana baali bankazizaako nga bampita Vector banga akozesa layini bwetyo oyita ku Lubiri nga nasula lungu nga nsula Makindye kati sente teziriiwo ze bakuwa zakusasula mu nnyumba kati ng'olina okuyiiya n'oyitawo ku Lubiri n'ogenda n'okkirira. Kati abaana bakusanga mu kkubo ng'ogenda bagamba Master Vector shortest route naye mukyo nga bwe ngambye abatuuliza bonna nti olw'okuba nti olugendo lwalimu omukono gwa Katonda nayagalanga nnyo okuweereza nga ndaba nti kikyendi sande kifunye lwakuba nti Katonda abadde ku sayidi yange. Kale era njijukira lwe nali nva nsabe visa kuba njukira nsabe visa sina na sente ndasaba visa bagimpadde n'endowooza n'okupulaninga okubuuka ennyina naye nga naye ku akawunti sinaako na mutwalo. Ekirowoozo wakijjawo ekigende ekiva wano okugenda e Bungereza? Waliwo omukwano gwange yasooka najjako nengamba kati era message yasooka kumpe nagamba woba olina chance wandize eno kubanga eno embeera ekyuka ati nanjagaza ki ekyagala ngamba nga lutu gye nnina okukozesa yokka yakujja kukola ki kusoma. Kale omukyalo oli engeri gyali anyambako mu kusasula fees zange eza SCA okugula gundi examination fee n'engula ebitabo n'ensoma nga ndi mu kusomesa awo sente ziwera ne ngamba nina okulwana okukola ki okulaba nga nva kuno. Kuba natandika okukola SCA mu 9 nali jasenga 1st of December yali December 98 netandika okutula mu 99 kati awo nenwana okukola kyokujja na okujja e Bungereza kati nanya nefuna invitation byakoze bitya mu college netusasula ebiseera ebyo twasasulanga sente ntono pound 15 ng'osasula ku college naye kati basasula 10 meka nyingi nnyo ate n'emisoso gyali nga mizibu nnyo kati ng'egyo kubanga mu kiseera kino obulamu nalimu kyandibadde kizibu nnyo okujja. Kati bwe nzija ku Bulaaya nzize ndi ku level ya kusatu ya SC ngenda gimala
nasoma emyezi mukaaga bampadde visa kubanga njukiro omusajja nga ebiseera ebyo ng'ogenda kukameza wali ankuba ekibuuzo nambuuza ogenda Bungereza okola esisi esi ekola tuuza ebigeze buli myezi mukaaga nti kyekyo oli ku level ya kusatu nti kati emyaka esatu ojagaza ki naye njala kukola kyona nti wadde emyezi mukaaga onoyizeeyo okay nensanyuka nenvaayo kati awo nenkwata okulwana okulaba sente za tikiti zifunye ntya naye nenzifuna mu budde era nena kubanga awo namala ku visa nalina okutuula ebigezo ebya ICC ebyali bitandika mu wiiki esooka mu December nenvaayo nga 17 nenjija kuno awo entuka kuno kutandika kunoonya mirimu mizibu byaki naye kyenasooka okusaba kyembadde okujjayo nti mu kanisa okusaba nabasaba Mengo St James nabagamba naye musabireko saagala kukola lwa Sande kubanga olwa Sande njagala mbeere mu kanisa ate njagala nfune kanisa enennyaniriza wenaafunira emirembe nensobola okukola ki okuweeza nga njagala kanisa entonotono sennene nenfuna visa nenjija ntuuka wano bakutawanya nina visa ya myezi mukaaga nenda kukola nti ate okusoma ale ngamba sijatandika mu January kubanga nali ninda results kati simanyi na papers ngenda kukola mu college ale ngamba nese nazo sizina kubanga nzize ntandika okweyiiya nkole noonye sente za tuition kati omukyala yali ansasula nanja tabeera mu London abeera mu North England nantwala ewe nembera yesaamu a few good weeks naye nambuze nankoze eki kati naye omujjo nenkola application nga nsaba mu accounting firm obuli okumpi wensuubira okubeera wa mukwano gwange oli gwe nayogeddeko kati Maachi ebigezo ne bikomawo nga nayise ngenda ku level ya kusatu madamu nakuŋŋaanya omukyalo oyo sente ez'okusasula mu college nenkomawo wano ogwo gwa kusatu tandise okusoma visa ya myezi emeka esigaddeko esatu nga ngenda kukola naye kati mu bbaluwa ziri ze twawandiika okusaba akafaamu kamu ne kaali ne bampita George ne bampita okola interview ne banjagala kati ekimpeesa omulimu nno nkivuula luvannyuma olwo n'okusivia ntaddeko am born again Christian nakiteeka mu CV yange obadde omanyi mathematics yakuyisizaawo kati ekyo kinyimisa omulimu banasomesanga ku St Mary's ate nga ku Lubaga girls wali abasomesa banjagadde dosi yajjangu nasomesa nanjagadde ngende nsomesa accounts wa Lubaga girls kati batunula mu CV born again Christian aga oyo tasobola kola wano ngamba okay kati akingamba ngeza tugikyuse baganye kati nenjija kuno kati ekyo kyekimpeesa ki omulimu so ekikumise wamu ewalala ategwe mukisa gwe advising abantu kuteeka mpona again mu CV y'abantu naye buli omu oteekawo kikuyisaamu so Katonda takola nsobi kyabakuwadde kati awo bampa college ino nsomye emyezi 3 banjagala ne bakona applying permit nga tebaŋŋambye work permit nga sitegenda kutegeera kalimandi kunako olusembayo babuuza bannaye mulina kye mwetaaga kyonna ku college kyennina okujja ebyaffe byamaze tewali kikwetaaga gwe jangu okole bukozi atandika kukola amaani awo nga ne permit ngifunye ya myaka 5 olwovudde mu student ogenze mu kukola kati saafuna nnyo obuzibu mu Bungereza wano banga obulamu bwatambula mangu naye kati kyekire malayawo ngende wa mwami kyembalengamba nti ekijjayo kiri nti omukono gwa Katonda olwokuba gwali nenoonya muweereza ntya bwe buweereza buno bwendimu tulaba tuli ku Dr. Kwef YouTube channel tuli mu lugendo olututuusa okusinza mu lulimi Oluganda n'okuweereza Katonda mu lulimi Oluganda buli Katonda kiyakuwa kirina omugaso gwakyo osobola okuba nga togulaba essaawa zino naye maaso awo ojja kugulaba
omusajja yateekako born again nga tamanyi nga nekisooka kifuuka ekikolimo naye ate oluvannyuma ne gumufuukira omukisa. So buli Katonda kyakuwadde takola nsobi, wegaba matunga ge manene wande gajja kubaako we gakuyambira, bwe buba bugalo nga bumpi wande bujja kubaako we bukuyambira. You don't have to change yourself olw'ensonga ya embeera muwe oli osobola okujjamu, gwe sigala nga bw'oli, ebisigadde Katonda ajja kutandikirawo. Reverend Enoch, otuuse ova otya wano okugenda e Bungereza? Kati era okujja e Bungereza wano nali munnamawulire. Makerere bwe wagenda wasoma mawulire? Ebyange biwanvu kubanga nasooka n'ensoma political science, nenzirayo n'ensoma obusomesa, postgraduate diploma in education bwe namala okusoma degree yasooka, ate nenzirayo n'ensoma n'amawulire. Kati naye nagenda okusoma wabusomesa ndooza nali very confused kubanga already nali nkola mu radio. Radio 1 nga nsoma mawulire ag'Oluganda nga ngakyusa mu Luzungu. Nga oli Makerere bakuwadde omulimu ku Radio 1? Nagufuna ndi mu saadi ogwo omulimu. Ng'osoma political science? Political science ne geography. Kakati naye ndooza olw'okuba mu family yaffe nali inspired nga bakojja bange bonna basomesa abasinga obungi kweganga netodda basomesa. Nalowooza profession eninaanyi ya busomesa era nengenda nesoma postgraduate in education. Kyokka ate nga nkola ku radio. Osoma mawulire ga Luzungu? Yes, nagasomanga mu Luganda naye nga bulletin magikuwa mu Luzungu n'ogikyusa. N'olyoka ogisoma mu Luganda. Kati bwe nasoma ku radio ate nenfuna omulimu nerode nga ntandise okusoma e Makerere postgraduate in education. Era nensomesaako ne ku Taiba High School awo. N'amasomero amalala. Kati netandika okukola emirimu ebiri nga ndi mawulire ate nga bwe nsomesa. Naye nga mawulire siri qualified. Kati naye bwe nengendako mu America eyo era nentraining amawulire nafunayo ka scholarship eyo. Kati bwe nava mu America nenzijja okukola mu monitor, waliwo olupapula lwe batandika mu monitor nga baluyita ngoma. Ne bampa obwa news editor abaabumpa ndi mu America. Nentuuka ne tutambuza olupapula olwo naye ne luggwa lwamalawo ndowooza omwaka gumu ne luggwa. Ate ne tufuuka unemployed ne tudda ku street. Kaakati awo wenfunira ekirowoozo ekigenda e Makerere okusoma amawulire. Nensoma amawulire nga bwe nkola ne ku Radio 1 olwo nga ndi nenzirayo nga bwe freelance. Mbimanyi ebya freelance. Where you are paid per story. And unemployment e Kampala ngimanyi nga ate oli qualified. Byonna mbimanyi bulungi. Frustrations, depression. Nali unemployed for 2 years. Wow. N'emmotoka gye nali nguze n'egiparkinga nga n'ez'amafuta sirina nabimanyi. Ate nagivuganga ne bwe nalinga nkolanga era ebeera mu radio oba lwaki nga naye nina akadomola emabega emala kuzikira ate nendyoka nziruka ku petrol station nga mbeera n'akadomola kange naye nga siri mwangu mu kugula amafuta gamala kuggweramu ddala. Mwe bantu abalina ekirowoozo ekigamba amafuta gazitoye emmotoka oteekamu. Kati naye bw'ombuuza lwaki nakola ebintu ebyo nange sikiriza kunnyonnyola kubanga waliwo kye bagamba nti kati amagezi gajja ninga naye lwaki nali nteeka akadomola emabega ate nga nsobola amafuta. Ina mukwano gwange ye kimuteesaamu amafuta amatono ye busaawa agamba kati emmotoka bwegwira awo n'okwata omuliro yetaaga n'egwanga erimu obufuta butiri nebuza gwokolerera mmotoka kugwa. Otyo kaakati nenzira nesoma amawulire era mu kumaliza amawulire ago ne bampa ate omulimu okubeera news editor owa Radio 1. Nga nze nsunsula amawulire nga nze mukuŋŋaanya owa Radio 1 ag'Oluzungu n'ag'Oluganda. Kaakati ate awo ne ntandika okutambula nga munnamawulire kugamba nalina omukisa nti nalina bakwano bange nga tuli ambitious nga tuyiyayiya ne tufuna butrip ne tufuna ka trip wano ne ngendako era Germany okutendekebwa
nengenda South Africa naye ebiseera ebyo nga abakozesa baali tebaagala nnyo kintu kya mukozi kuvaawo so kyandeteramu obuzibu naye bwe nali mu Germany eyo gye nafunira ekirowoozo ekisaba okugenda okweyongera okusoma mawulire masters degree kuba nayagalanga nnyo okweyongerayo okusoma kakati ne bampa mu Cardiff School of Journalism and Communication ebiseera ebyo nga nze nave Kampala nga ndowooza nti kwegamba for lack of a better word obanga agenda okusomera mu ggulu okubanga ogenda kusomera mu ggulu best school of journalism era nze nga manyi bwe ntuuka eyo ebyange biwedde amagezi bwe naatuuka wali gajja kunnyingira mu buyingizi gabeere nga nzijuzibwa amagezi n'obukugu mu mawulire era nasoma kwa natuuka n'esoma masters mu political communications nali nnyo mu byabufuzi ebyo nga ndi mu UID ndi mu Zambogo oli mu struggle ate nga ndi mu namawulire yes nasomako namawulire ku WBS fetwa nzo mu kubatandika ye nga tusomera mu kanzu naye ebyennaku ezo ebyokuba ya celebrity nga tebiri mu sente nga mmwe ennaku zino bye mulimu ate fe ng'omanyibwa era n'abantu bakusanga mu kkubo ne bakusimayiringira naye ng'otambuza bigerera ogenda kulinnya takisi ebyaffe bwe byali naye ebyammwe ennaku zino balaba mukola kimubeera mu masappe ba celebrity n'ebyaffe bwe biri naye ffe kye twayawukanamu buli abaana balivinga beyond their means oli asalawo n'agamba kanewole emmotoka kanewole engoye kanewole asobole okubeera mu bulamu obujja mu linnya kati mwe mwagumira erinnya ne mugaa sente nga bwe zizze bwe tujja ozikoze ffe bwe tubonaabona nnyo buli alwala abantu bagenda okuzuulayo omutuufu nga otyo kakati to cut the long story short ngenda ku gundi okwo ku internet nfuna ka scholarship okugenda Cardiff okusoma amawulire masters degree ka scholarship kaali tekali full kaali partial nga bampaddeko ka sente eza tuition naye nga neetaaga visa okugenda mpangireeyo nali nzikiriza nnyo mu byokupanga kubanga nakizuula oluvannyuma nti okutandika okwo kwe nagambye nti kwalinga kubonaabona nga tugenda ne tutandika buto obulamu kumpi ever after 3 years nga tutandika from scratch kyampa skills eza resilience nemba nga sitya kutandika era najja kuno Cardiff nga sirinaako na muntu yenna gwe mmanyi naye nze nga mmanyi nti bwe ntuuka eyo nja kusala amagezi era najja ne paundi 7 natunda emmotoka nalina akamotoka akakadde nenkatunda n'ebintu byange bimu eby'omu nnyumba nenzijja esente zange zonna nga ziri mu gundi mu baasi ya brown era omuvubuka yantwale Cardiff yangana naye bazikubbako batowedde nange bayinza okunzibako sente wano nga kwe kuli fees kwe kuli ez'okulya kwe kuli ez'okupangisa kwe kuli buli kimu ebiseera byonna eby'omu maaso biri mu baasi n'ensawo njina gye najja nayo wano nagaana ogisuula kubanga bwe bwali obugagga bwange bwonna bwe najja nabwo wano kakati ne ntuuka Cardiff eyo nga nze kusoma n'empangisa naye nga bwe nzijjako sente paundi babina ebyokupangisa nga nsigaza 3 ebyokulya kwegamba nga simalaako naye nga ntuuse ne visa nga ngifunye nga ntuuse bwe ntuuka kwembasa eyo ebintu bya visa okusinzira engeri gy'obannyonnyolamu nze ndabawa essuubi nti ndi oke ndi bulungi naye nga neesize kiri ekyo gaa nti Katonda ajja kundabirira kaŋŋende kakati bwe ntuuka Cardiff n'ensoma naye nga nina okukola okubeerawo kati oluusi nafubutukanga mu kibiina wakati mu lesoni nenfubutuka nga akali bankubidde waliyo akalimu nenfubutuka neŋŋenda olwo bulimu nga kyogwawaawo wakati olwo oli muyiribi nze natuuka wano by the way ebbanga limmaze wano nkyogera nnyo nti buli mulimu gw'olowoozaako wano ebungereza ogukolebwa nali ngukozeeko okujjako okuvuga bodaboda ate lwakaba nazo tezinnajja naye ziba kubeerawo naali zivuze nazo kubanga nali nnoonya engeri gy'embeerawo era nga seekwatakwata
nga buli mulimu ngusaba ne ngukola naye twatandikira mu kwoza bintu ebya kye bayita kitchen porter omuntu ayoza amasowaani amasepiki natuuka eyo ng'eriyo bannaggana nga bakuba kugumu kugira mu kwoza nga boozesa epiki ne bagisiimuula nebeera ng'endabirwamu ng'eringa bwe yakava mu factory. Naye nze jjukira nvudde mu mawulire nvudde ku desike nvudde mu mataayi era nga bansekerera nnyo nga ndi mujega mu byokwoza amasepiki nga bansekerera nnyo simanyi kwoza amasepiki naye lugendo olwo luwanvu kandi namala ne upgrading nga netandika okugaba emmere nemba mu ffumbiro nga nyambala kabotaayi nojja wano mu service wano otyo kati ate bannange bwe naliyoza nabo egundi abannagane bayomba ne bagamba ate ndiyakuzizza ogendeeyo mu mmere tulina kubeera olwo kusoma kwe kukukuzisa basinzira kuki okujja mu sepiki nalina ambition nali ambitious nga ndi muto ate nga sitya kugezesa era nenge gye nagendamu ku mmere kwa nalaba nga tubonaabona nnyo mukozi amasepiki naye nga waliwo bannaffe bawaiters abajja nga bambala bulungi nga batuuka eri mu bagenyi betwoleza amasowaani ate nga bawummula namwawo ate ne balya n'emmere kwanza ekyokulya emmere kyali kikulu nnyo nga simanyi kufumba najja simanyi kufumba kaakati naye lumu neesala amagezi nga nkoze ntya ogenda mu bali baweyita nengenda neŋŋamba omukyala lumu neneeteesa nengenda neŋŋamba omukyala akulira abaweyita nemugamba nti okimanyi nti nze nsobola weyitingi nsobola ndi mulala nnyo naŋŋamba okakasa nti wabikolako nenkwata zi wooteri awo eziri mu kadi nawali ku wooteri nagundi nakolawo naye nga nnimba era Katonda ansaasira olwekyo yagamba tubeere bugezigezi ng'abaana b'emisota kati omukyala nanga nti jangu enkyo kutandike ntuuka okugaba emmere sikatabango obere mu gundi mu shift wakati emmere teyantabukako kubanga balina engeri balina kye bayita silver service olina okubeera n'obukugu emmere ogyeta ku tray yes kati ba dignitaries nedda waliwo emmere gye basavinga nga oleeta eringa saniya naye ng'eriko oba greens oba byennyanja naye nga bana ensavinga ey'ekikungu oli abeera nesowaani nga bagimuwaddeyo kya kati gwe nojja n'oddira emmere n'ogijja ku tray n'ogiteeka naye nga togitonyezza ng'olina okubeera ng'oli mukugu ng'okozesa ekijiiko ekyenjawulo ne fork bagita silver service ate gwe wali wabannyonnyodde dda nti okozeeko muzaamaanyi yes neerimbise nti mbimanyi sibimanyi olw'okuba ndaba nga nja kuba nkoze upgrade naye natuuka nebinsobera kagamba shift nentuya nenyindo naye omukyala nansaasira baali bamuyita Kerry naŋŋamba nti kale dawali ebbali nja kumala kutendeka kakati olaba bwantendeka ne bampamu ennaku bbiri okuntendeka ate nenkomawo nga ndika fulu kakati bannange ne bongera okunyiiga naye saagala kuva ku mulama gwe wambuliza ekibuzo nti nzija nti ebungereza kati najja kusoma mawulire era nengasoma nengamala ate nga bwe nasoma nali nsomye political communication ate nga ndi mu UID ndi muzambuko kanga future yange njiraba eri mu byabufuzi nti bwekansome zire Uganda bangwe struggle tuzoganye era nze nkyogera nnyo nti nagamba nga tuze kusoma kuddayo kujjako Museveni nakyogeranga nga bwe ndowooza nti nze nja kubeera destiny yange eri mu byabufuzi era n'emikwano gyange abo bagundi abasinga bali mu palamenti baseggona erigimu eyo bamuwanga Kivumbi bamukasambidde Dr. Lume bayiga otyo oyo mukasambidde ajje Makerere bamukwasa nze yajja kubulya mu North Court ye muyize yajje Makerere nga alina ambition eyokubeera guild president ate agenda okujjanga nze ndi elder mu North Court ne bamunira nti ono ayaga kubeera guild president
so kati bye nalinga ntambulira be bakwano bange ne bumbulamu obwa bulijjo naye Katonda nagenda n'ekizuulo oluvannyuma nti ebyo byonna bye nayitamu Katonda yali anteekateeka olw'obuweereza buno bwendimu kubanga zonna skills na picking eyo ate ziyambye nnyo mu buweereza buno naddala obuweereza obw'ekkanisa okutandikawo ekkanisa eyawano ey'okusinza mu Luganda nakozesa skills z'amawulire n'okugipublicizinga n'okukola ki n'okunga abantu byonna birimu those skills. Tuli ku Dr. Kwef YouTube channel ndi ne banadini abaffe bawano Uganda ku Kyaddondo ninga bawangalira mu ggwanga erye Bungereza. Ekibuzo kinjala okuddako bwe mutuuka eyo eddiini mwagisanga eyimiridde etya kuba ffenna tumanyi nti eddiini efubutuka mu ggwanga lya Bungereza mwasanga embeera y'eddiini eri etya eyo ne bannayuganda be mwasangayo mwasanga bakwatagana batya naddala mu byeddiini?